Lero mukulu wange osiibye otya nno? Tebiwoomya. Ndi wano ne Aji Kazibwe Kapo. Oli ku boda motoka agitunze. Ojafunayo kamasa. Ndine Aji Kazibwe Kapo wana mwe tuvagafuna. Nti taata bamuggyeko ebisigalire okulanga abajjako ndaga butonde. Ngobadde okimanyi ko tankubira kasimu kukusaasanya mawulire mapya weegatyo. Uncle Shalom zegola bamba bukunja eggulo nade ntwala tutte mwalange kusomere eti. Nakumyole eti nyukati bade nakazukuka kumacha sawa mukanso wange yakubidde. Nambuzo manye bigenda maaso nga sina kyemmanyi munywa. Kati kyenkoza nga nkwata simu nga nkubira Minister Bala. Namugamba Uncle Bala biki bigenda maaso nga fa batabani abakulu tetumanyi. In fact, ate akajikora nanga mutabani mumaliriza ne mugawo kumaliriza okukola ki. Already nga nfunyeko kulu. Ate nangamba banende babadde milioni 12. Bakole ki? Bagende bakole exercise eyo. Kati ekiriwa kyali. However much fe to objectinga naye majority nga wenagamba webesazeewo. Babagamba bayiteko abantu abamu abali ku side yaffe nabo aba representative ababe bagina ababeewo. Kati muna abakulu bano babadde bakola ne meeting nga tetuzimanyi. Bala mukwekungamba kwate kubugende mu kyalo n'enzukusa mukulu wange wano Simon n'emmotoka tulivuddeko. Netulinya akapiki paka bukunja kunaye. Tusanze ebyensonyi ebiri ku Mtowa. Ngali ebyensonyi. Abasajja bamupakuddeyo. Waliwo emmundu awo bataliyoni namba. Kakati netunoonyewo Dr. Byaruhango oyo pathologist oyo. N'atunnyonnyola ensonga zonna tuga munna. Abantu mbadde nabamiitinga ne wiiki ewedde n'atulaga ne minutes. Mazima nga baatuula naye nga ffe tebatugamba kigenda maaso ne mugaa kati Dr. olaba. Nga ne leero tubadde tutategedde nti nno mugenda kukola kintu kino. Abaana abo omunaatuuka okubajjako omusa era ne bakugamba nti baswaziniga bagamba. Kitegeera. Njagala tubeere beerufu. Mba mwasazeewo okukola bintu ebyo naffe mutuyite tumanye ebigenda kukiri. Maaso kati munaye n'atulaga minutes nti baatudde balamu n'aba milioni 12 then after in fact tutuuse ffe ne sample baazijjeeyo dda munywanyi. Nga bamuzizaayo. Nga bazzaayo buzzi batandise ozimba balina kakampuni ke baafunye awo akali omutereeza. Be bamuggyeyo yenna. Kugekeesi nambiri wala tusala omuzisidda mu magungoli yali kitange saakuddamu namutunulako era sibitunudde nako. Just mbadde njagala mmanyi what is going on. Kati ekigenda maaso muto wange okwosenkya we bagenda otujjako samples ezo. Mukama atusaasire ne muzeeyi gyali atusaasire naye tubadde ndowooza tetulina kyakukola nga okisaawa okuganda nge kuwaffe tutuuse omusajja bamupakuddeyo yakukala. Ate abaziga gaabidemu naye ng'ate saakuddamu kukaaba nakaaba myaka 10. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ya Haji Kazibwe Kapo eri gye bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mutwale byipye ntwale tane emezi ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3 oba noti 7 nya 6 omanye endongo Haji Kazibwe Kapo ja konkone yebiro bino gwe ukimanyi hazama zekonga muwogo waguru matala screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obwota wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikikyo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kazibwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambeni Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera Roma kwemamaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
nokola omwetooloolo okola ya kipolitiki otyo katono Shalom Power strictly nga onyawo elections tokyafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuuka tokagize kati ona ebizibuzibu katono Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangibwa Kisasa ku the Village Mall muje tukole amafakala nkawedde taata. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Numwanyi omuntu nga bamuforces. Nino omuntu ayetadde wati naye abayetaga. Waliwo okuforce. Naye nga tekuli direct. Asubire kwe tuli. Naye nga tolina ogenda kudduka, tolina ogenda kubirandu. Kiyiseeko bbanga kitegeeza. Sikunenya. Ne mu kusirikako kitegeeza waliwo kye bataatuukiriza kye mwali mukkaanyizza. Nga kyekyagaana. Kati singa yakuwayo bukadde 2 wandyogedde. Sena kati okyali ako. Kitegeeza obeera muli wa bisiyaga naye tebakusasula busasuzi. Kiri kitya Shalom. Kuba gambi mubuuzizza omwana. Mubuuzizza mutabani wange. Wewulidde kyogedde? Mubuuza singa bakuwukadde 2. Ogambye oyagala justice. Atoga singa kwa sente senganja like otegera bulungi. Njagala tuwaawule. Ayaga gweba justice aba wa sente. Njagala tuwaawule omuntu abatakkanya mu nsasula. Ekyo kirala ng'oli abyagala. Kubanga n'omukazi ng'omukozeseza n'otamutuukiza. Otamusasula. Nagwo musango. Osobola ajo ogenda ne Europa. Omukazi asobola okulopa. Bwe yankweza natansasula. Ate nga takiza amalaya mu Uganda. Wama tabukiza. Kuba amalaya kiki? Okugula omuntu, okweso omuntu. Nambamu mane. Olaba n'omuntu n'omulimba obufumbo n'otatuukiza musango. Ajira tero senkuba mpya. Gendo obuziba n'amateeka. Okulimba musango bomulimbye. Singa onsubiza omwalo muwasa ne simuwasa n'otu n'omala obudde bwe president nakulwa amakooti abantu banene my court ensonga za mwanga chumbi ezituuse netunatuuka yeeyo twetwogera njala cancer clarifying ekintu ekyo kwanze mpulidde kipya okulima omuntu obufumbo n'otatuukiriza musango my time ye gy'otwala kanso ndiwo ne agikaziwe kapo ani akantu kaŋŋambye aŋŋambye mbusenga omusajja asuubiza omukyalo obufumbo n'atabumu mbaga omukazi akkizibwa omuloopa musango bagiyita promise to marry. Promise to marry. Musango gwa common law gw'Abangereza. Obudde omuntu bw'akoononedde kasitoba ng'olina obujulizi. Bw'abukoononedde. Akoononedde obudde kuba waliwo abantu abaali kututte byakoononedde ne bakutwala. Era singa olina obujulizi ng'obw'okuproposingira. Amabaluwa ge bakuwandiikira mu myaka egyo mwe mwapepeeyeza. Ogenda mu kooti. Kooti tebakaka kufumbirwa. Naye omuliiri. Kubanga obufumbo bulina oba nga mukkiriziganyiza naye kooti esasuza omuntu oyo asazizzaamu ekisuubizo ekyo n'akuliyirira. Etegeeza abanyasajja abali zipropose wa Museveni basobola baggulako emisango. Yes. Bagiyita breach of promise to marry. Bannange abakyala mugende mu mateeka. N'abaami. Naffe abaami. Ne ku baami kikola. Kanso. Otasobola kifuniramu. Nga gwe wali mukulu ng'omwana yakusuubiza okufumbirwa yali muto myaka gya buto. Awo tekikola. Naye waaweza emyaka 18 waddembe ebisuubizo ebyo okubiteeka mu nkola naye waaba ye yali muto. Awo ye omwana oyinza obutamusuubiza naye ate ye asobola okusuubiza. Kati nange omwami nsobola okkizibwa okuloopa omukyala neekyangiddeko. Yes. Kwata video ziri zabiswanka 2.
paka eyo neewulira nti nno ekisuubizo ekyo bakimenye okukimenyawo kimukosezza sayidi ewulira nti ekisuubizo kimenyawo kimukosezza yagenda mu kooti era ajo olina abaana b'amateeka bampitiramu ogambye oli wamuwanga Kivumbi biri bikya ku high court tuli wano tusaba bbeiro bantu anti bangi bali 23 naye tugezaako tusaba bbeiro bashuri tubatadde tulabe waba natuwa nga ne muwanga Kivumbi kwali ne muwanga Kivumbi wali tuli wano e Kampala banaagimuwa bbeiro katusabe munnaayo omulamuzi asinga okumanya atukole ffe gye tulina okukola n'omulamuzi akole kyawulira kyasobola okukola kale tweyanyiza kanso wona akantu agikoyogedde wantu abamu beekwasa olw'embeera naga singa baba kusasudde tera tewandivuddeyo kwogera singa omuntu abeera bamusasudde anti kyeŋŋambye omwana ono ebintu bino biyiseeko ebbaama gaddene nze saagala bintu ebyo ebintu ogwe byasaanyawo omulembe mulamba kiriza katonda munyiivu eri ekintu ekyemubuuza omwana oli tibabakuwa bibukadde 2 wandirobe nagasingana kati nkyali ago kakati kitegeeza muli wabisiyaga tetubuuza ensasula yeyagaana aja abuuza oli muli wabisiyaga wakkiriza otya singa bantwalayo baŋŋambye ekintu kati mukuvaayo lwaki wasirika n'otagamba na bazadde bo kino kikuumanga kyama ekyo lwate wakuba nduulu tuli mu ofiisi gwe abakazi bwe babakwata twanga bafuluma wambadde kiwedde ate kyekisinga n'okuba ekibi n'oli akutte omukazi ayita we bayita naye omuntu ayita we batayita ogwo gwe musango omunene ne musajja munno okukwata obukwasi kabi naweekanga nammwe temunnabikkiriza naffe atukyabibuusabuusa kuba nanti walina obujulizi wali okyali fresh okyalina ne damage damage ekuliko kuba olubagenda ku polisi bandikutwaliddewo ddala ku basawo ne bakebera nti ddala kituufu bamukozesezza omuvubuka kati azadde abagamba nti bankozesezza tokateeka yaako nze nsaasira nnyo omuntu agudde ku mbeera y'ebisiyaga nga bamukase wankubadde sibiwagira yadde naye omuntu nga yeetaddewo mbanja abamugyeyo n'ekyenda ategeere nti ekintu kyagenzemu si muzannyo nga yeetaddewo ng'ayagala oli afulumeyo n'ekyenda asibire mu ddwaliro afune ekyokuyiga nti muganda wange eno olubabu tewasaaga tabiddamu aba aboneredde naye omuntu bajja ng'akompuleyininga ku byansasula nga bwe ndabanga gyakutte si basaidiyo direction ebanda nebaya byanfuna kubanga ekintu ekibi nnyo ku baana kubanga liri mu kufa tukuzizza tutya aja abaana liri mu kufa kati ajo nakyo wali omukyala ng'agamba saagala kwetunda naye munnanga abaana kyeboogera ndaba zi vidiyo okwo mbw abaana kyekyantwala mu kwetunda oyo ajo omuteesaako si mulema mukyala mulungi abalala bakola ki oba ensi tezaala mwami Shalom abantu abakula batalina baana batini namba esinga bazadde balina abaana kujja ng'oli mwana muto naye abantu bonna abakozi balina abaana wala omungu bayanukula ne bafuna ssente nga bagagga ne wabaawo embeera eri kalekale ne wabaawo embeera y'okutambulira mu bwavu naye ng'ono olabira ddala nti omuntu ono bambi afuba agezaako nekatondamwanukula naye n'olabayo omuntu nga ye tafuba tagezaako ng'alinda katonda lwalijja ku booda oba mu mmotoka oba benzi mbaite abeeyo gye muli mujje muno n'ebintu bya kitammwe tekiriiyo katonda nga gakujja yeevuga muludde okulya mujje mulye ekantu nurudini gyoli twangi nona bino mbu bagule ebbuto ng'ejjudde ssente katonda ng'aleese tekiriiyo bibyamagero togenda bifuna gezaako mukisa banoonya munoonyi mwami Shalom omukisa bagunoonya gwo tegukunoonya paka lwoba weguli omukisa banoonya munoonye aja omukisa ngunoonya ntya ng'ogezaako ku bintu ebisinga obungi mu makubo amatuufu aga Katonda era osanga owangudde Katonda mwakwanukirira naye omuntu bw'akeera nga yeetunda
Ngatakeranga ko yadde okokya lumonde ku kkubo tola nti abakyagala bwagazi. Lwaki abasha lumonde haji. Wali abantu abalina alaje ku muliro nataka bugu mulingi. Ngezeza bugeza. Ati ngasibule mutumba. Abakyala batambuza bogoya. Talina baana. Alina. Lwaki oligo omusaasira? Olwokuba tayagala kukola mirimu mibi mbu alina kyatunda. Tago kyosasira tokwatibwa kisa mukyala yeetunda nga yeekwasa abaana. Ne banno gye bali. Oluusi nno g'olina na babiri osanga omukyala oyo ng'ali ku ssigiri awo yakyabunyama nga yalina bataala. Ate Katonda oyo gw'olaba teyeerabira olumu alwawo buli kusasula. Muno wino wange omukyala oyo abaana abo era afuna ekyokulya kyabwe okusinga ono yayimiridde ku kkubo. Okwetunda kulimu ssente bantu banga abeetunda kale ana beetundira mu $10. Dola. Ngamba labe ne makindi embalaba. Abo tebali serious abamalaya twogera kati tubadde ogera gwe ku baani. Bamalaya balimu ebika. Owe makindi emalaya. Ate omulala. A hard working woman, a small god with a big a small guy with a big god. Bwe bayita ku Snapchat. Bosi bamalaya. Era banyazi boutique. Ebanya boutique mu town yatunda bugwe yatunda blozes akubanya bu flowers. Baba agenze wabwe ne bagaba buli omwayi muke yanjwe n'omulimu gwakola agogera. Ayi mukanaga hello it's me Rindiana a small girl with a big god. Katoguba mulimu kyo baba ategedde eri. Asavinga gwanga musimi. Bugagga bigagga bya munsibo. Ebyokusima. Ebyokusima. Ati gwaje uri ku snap tomaji ku snap. Ati manyi ku snap oko. Abana aji baliyo kuba small girl with a big god. Bavugazi lwenje bapeza tuteswa kuvuga. Anobubbi buli musi bobononya biri mu sente. Nababise mundu bafuna. Nago gulagirira abantu. Ati gwe rabika katotandise kuwoza abana bafunye sente. Gwe wenkano mubbi okufuna. Yakedde okuteege kuba solo komoda akawumbi. Kana gugulagirira abantu. Nano chali wanga ali awo mukomerawo yagenda mulaba. Walo dirwa yazizo omuzigo. Babadde bakubye. Abakumpeza ano message wane eno. Ade bakubye. Bakubye. Naye mutake gwe bakubye mukambwe. My brother still money God. God compound. God fake. We bamukubye ali awo ntinda kwengenda mulabe. Mujje tukole ffe twabivaamu ebyo. Salo omusibuli mulimu oguli mu sente ntinno. Mboli olenga bafunye mu sente ng'ogenda. Singa guba mubi guleke. Ogubanga mubi guleke. Gukonktaanye eddiini yo. Wakwadde monna afunyeemu kale. Wano omwala ano musiraamu nja mukulaga. Musiraamu nyamuga lwaki okola mu bbaala. Munanyonya emirimu n'egimbula kati nkoleki. Kati aje ogenda munenye oti. Teri restaurant mulagirye weeri. Muyite tugende mulagirye wali omuli. Ogamu omulimu aje. Restaurant ate mulimu yadde chupa y'omwenge yadde ki. Ogamu twalanya ku gundi ku papazi. Kwekyandemu. Ekyandemu. Wabakola. Yalaba omwenge. Tebamuwanga y'omulimu. Tatiza mulagiridde ajje. Ate bw'oba muli komendinze abayitawo buyisi. Webale nnyo lwaki akulimba. So tuleme okwekwasa. Waliwo ebintu nga byekwaso. Welcome to. Kati kireza yetasosola mirimu. Yani musiraamu. Musiraamu. Kateza ne bamuwa kwa kuna matata agenda. Kuchusi nansana. Kati chusi wagule mezo ogikwata. Chusi. Sente tibanubuuza gye ziva. Sente zonna neze tufunye nezenfunyewo nezenfunyewa. Tosobola kumanya wezivudde. Chusi ne bwajjanga ayagala kutuzimbira muzikiti. Sikiraba mbuzi. Kikirizibwa. Ate kakati zinaleese sente taleese matugambizi. Ajja n'ebisambi bajja na sente. Aleeta sente. Gwe sente kati gwe sofuna buli omu abangize avudde mpandiikeko. Tukwata bukwasi. Babibinyeebwa muteeke wano. Mwazavudde mu ngoye teeka wano. Tusobola zaabwe. Welcome to Shalom 256 is happening petugamba kaswe ekigambo it is happening munyere ku Shalom 256 twazeza abantu emitwalo 47 mwebali nakatimba wa mwami Mutasa Kasiko meza agiguze yaliwa Mutasa Kafero Mutasa Kasiko saba tasa Mutasa Kasiko kamupulog yali iyo mwami nga mungi sajjo wa manyi se ntaje mfite TikTok sebitegeranya to TikTok sebategeranya Saba tasa.
Yono. Musawo muganda. Yangamba tujja kujja nkuwesereza. Banange leero lumu wabule nnaku 11. Yogoleta site tugende ku front page. Oba mwezi limusa. Seba avuga concert. Owango obuzabuza. Ordinary emitwalo 2. Tata. VIP emitwalo 5. Alanga kalanga. Emeza milioni 2. Ali ku Momo nyiga *165 *20 option 14 seba avuga. Ozati yasembera. Ekivulu kyaffe yasembera. Kati olugira bwoti n'onyiga. Twaklarifyinga tugagula amateeka g'Ebola. Ekivulu gye kiri. Ebbaluwa yi. Ya Ebola etukkiriza. Seba avuga. Baluwa gyaga okulaba. Etukkiriza twa ekivulu kyaffe ekyo maaso. Baluwa esembayo yi. Ine wait. Permission for medical event to hold their concert. Dr. Marion akukkiriza. Nga 12 si wiki ejja. Tugamba ku front page. Kuba wali waffe sikisaawo. Sikisaawo. Bantu bayingira bana bamugawo sanitizer n'otula mu ntebe. Ate endongeeza yange kati yange yakuuba butambala wubo situle entebe mu bbanga. Mutole mu nyimirwe endongo. Uli musomo gwennyini. Tugaa kubibyamu. Obibya muntu okusanyuka yenyenyamu so okukisituka mu katebe kono kayano nyenyamu. Nitwe ekyanchabula. Tugaa twali nga tunyumira kati gamba kati tusookawo film eyo njesunze. Zigakwera saa 10 nga twasooka tulabe ku mupiira gwa World Cup. Tugulabe ku saa 10. Twangu jawaza atandise ggulo limu. Okuwangaala kuno okutulabisa ebintu. N'otunula nga mpaawo. Mwami kawesaada. Emeza nanera dajo limpise. Ajingota busi. Buyinza. Kiki kyotamanyi haki? Amanya ganga male. Emeza agakutawazi ne magulu. Ne kandabe ekyemanyi bwe nashutingira wiiki ejja. Emeza agenda kujja nayo mutuufu. Wana kusange kasuku wangambye. Kulomukaaga. Ogamusanga wa? Kulomukaaga ngambye. Talk and talk show. Osa okenda kutoka ntoko. Okirabye? Tobewo. Ngenda kuba ku Lwomukaaga. Bwe binadde nkola nabimaze ebisinga kati wendi kuyimanyi ku nimbaje sibera mu Kampala. Ne kati wendi. Nkulinde Lwamukaaga lwa leero. Tukole wiiki ejjaji. Tukole wiiki ejjaji. Mayinza mu kubanja ndi mulungi. Tukole wiiki ejjaji. Nze nkubanja ne nkubuza obwekyusizo. Munnange aji nnyo limanyi. Kavaskeria. Kavaskeria. Yakoze eki. Do you know that name Aji? Ninga. Aji omanyi nyata Osman Dembele. Ndimanyi. Enric. Kati singa golo bakwetali ya penalty bafuna ku golo enge yafu. Okwekaza in progress. Nakati banaffe mwenna season eno wadde ebikopo kabaddeyo Carabao. FA, Community Shield, Premier League, ne Champions League. Ebikopo ebyo biringa 5 twatutteko kimu. Mwa batutte ekikopo ekimu zonye namba. Yemwe ab'ekikopo ekimu. PSG ne twaka ekikopo kimu. PSG na bitana bisatu. Kale. League 1. Man City ne twalako. Olaba ne team gye bayita Crystal Palace yafunye ekiki. Ekikopo. Manchester mwafunye eki. Omusambi wa season. Ne musitula antugamba bikopo. Twasitudde. Saje medali naffe batwamba. Twafunye certificate. Naffe batwamba. Certificate ya Bruno Fernandes. Batwambaza ne sente tufuna nyingi. Assist. Omanyi okukwata ekyokubiri mu Champions League. Sente zofuna zisinga ebikopo bino byonna byemmenye. Emabegene. Okwekaza in progress, ladies and gentlemen. Ne mwafunye. So mwade mwagase mwade mwagala kikopo. Byonna tubyaga. Naye bigambo aje nyogera ngo bijjukira. Natuli ku shene ya Mande. Wane nani ajikazibwe kapo. Ebikopo ebiri mu nsi muno twafunye ekikopo kiki. Aji. Ebigambo gamba nga baddo bijjukira. Nenzo bulumbe buli mumanyi. Fetu tuwalaniddeko tuwalanye ttiimu ya Mayunga bwetwala ebikopo emyaka mingi. Kati obulumbe mwe nali muoli. Kati bwefudde buti. Era nange nagamba nga Bajikubye nembubuza nga bantu bambuza gwo tutte kimanyi sina nze hati nagamba Allah nemugamba okunsiba mu bwavu nga bwe ndi mu emyaka emyezi omukaga ejiwedde ne Arsenal okwangula Champions League nemugamba Allah nkusabe ekintu eki nkumira mu bwavu bwe mbaddemu Arsenal emetwala kikopo
Kati twane ekyo mwaka ogujja. Ola mwali mutandise ka Premier League. Hey, nga bakola video. They called us bottlers. Now we are holding. Bye. Okaise kati. Ka Premier League. Ka Premier League. Mwaka twalao ni mwogere ebigambo. Ka Premier League sikamayi. Sikamayi na nyoka Premier League. Sako ngoma avatali yasa. Ka Premier League sikekandwa twogera ku Champions League. Kabaka b'Ebungereza. Kati ka Premier League yako. Of course buli mwaso kawangula. Ola Leicester kawangula ko. Kati no fe twatusa ku final. Olaba mmwe mwajaguza muyingidde buyingiza kuba kigamba nti omwaka ogujja mujja kusamba Champions. Naye aje ebigawo byange badde byegamba adde obijjukira nyagamba ndayiranga embuzi ekuyise mu ngalo. Erekeyo. Ate kati sigino mpa. Ate la timu. Tobuza netu waka. Mwasanyuse n'eki mwadde mulooza teyakikoze. Ekyaki? Abantu balowoozezza nnyo nti omanyi Arsenal bagirabira mu myaka bagiriye gye mabega. Balooza nti oba PSG ejja kujja tukube golo 7. Nizo mwategedde n'okutegera ati Dembele yasambidde ku mpiso. Abadde mugonvugonvu. Eye namba bagula omu yagisamba. Wano namba etalina substitute. Wali. Mwamwekeza mulamu. Kakati tiimu mwazitegedde nti ne musamba eddakiika 9 ne zigwa wali. Ne mugera mu ddakiika 3 ne gaggwako paka mu bunnya. Kati ezo tiimu ziba zikirimegwa. Kwa mbunya wa mukisa yayitawo simanyigo. Nika kati eze yadde asambira amagulu wansi gaaki. Eze yasambiridde amagulu wansi. Ekifo ky'okuba nze gyaba omuntu akube omupiira bagukwate. Nino okuba ebbali. Bukayo Saka wabye kusatize. Enki? Statistics za Bukayo Saka mu Champions League. 0 passes, 0 assist, 0 what, 0 what. Kati omwogerera tumugobe. Ntaka mugobe ne walwenge gyasambye. Ate balefu bajja bagira Arsenal. N'akwata omupiira gwaffe. Nina akuba Champions League gaba bigunje. Eze tebamukubi. Yadde Bukayo. Madueke bamukubi. Anti Champions League final eba final. Anti kati n'ekyo okukwata kijjembe. Nenga Saka yakwata. Final eba final. Haji, omusizanyi gwata Magnell ye mayonnaise, magilezi, magnesium no kigabuje. Abalengedde weda gye mukulabira nga nakateba mu ddakiika ey'omukaaga. Tegwabanyumidde nno. Tegwawoomye. Mwasanyuse gugu. Nade ne baba yasiga nga tuli bwetu. Nenga nze nkimanyi mu mutima nga ndi konko nyaga ina bagambye omupiira gukyali muto. Nga nkimanyi PSG erina okuba Arsenal. Kano ka community lani? Shield mga kasamba na Aston Villa. Zira Aston Villa? Nakote muyina mu kisagu katwala. Basambye final zaabwe bakasamba. Bambe ati badde mbuuza bubuuza. Kuba kumanya mukatwala. Ajotegeeza ati. Abatannafuna. Yokutte. Abatannafuna bafune. Nenda kubaganya. Tugenda mu penalty. Abantu bagula kala ngonyo nyagambye ateta. We have been practicing okula zi penalty ezo. He has never missed. Yakute. He missed. Gabriel nekipa amulabira yavumbye yemo lite yakute yone. Nate yawangudde. Yanjawulo. Yawangudde. Yogoli wa timu ki? Nze ndi wa Manchester United. Kata tugende ku weda manyiti wa. Gabriel Magalhaes. Mwagula mayonnaise mufo kya Magalhaes. Weda manyiti no. Omuvubuka oyo Katonda ekyamutyako kimugwanira. Omuvubuka oyo ayisa bubi abazanyi. Kimanyi kyaka, bikiroza kyaka binyo, kikuba kigula bugolo, omupiira guli mu kuweta kikesembayo ne kitegula. Buli ekyamutuuseeko omuvubuka oyo kimugwanira. Ensi yonna nsanyufu. Kigwikiriza ekivubuka ekyo Magalhaes. Mayonnaise, magnesium. Simusaasira. Era omuvubuka oyo simwagalirako ddala mu Arsenal oyo simwagala. Ne bulansiisa eno njakwogera ba PSG. Njakwogera ba PSG. Nange ndi wa PSG. Ate wangenda kwagira New York. Teba PSG yawangudde. Champions League manyi yagiwangudde. Atala babalua mubasa. Haji oli wala nnyo. Muyoge. Si PSG yawangudde Champions League. Ani yawangudde? Manchester United. Muyoge. In fact, football was safe. Mwamazene mufuna ekikopo. Ensi yonna yawangudde. It was football which won. Mwabadde tewade busane mufuna ekikopo. Bayern, Man City, Chelsea, Liverpool, ensi yonna, Uganda Cranes, Bukanaga FC, Ntinde FC, Vipers, beba wangudde Champions League. Ni wala botya chiba. Ne ndoza mwategedde nti ensi yonna ya Arsenal.
olwamaliriza si kyona abadde so amazo tukuba butawuni ne bukala mabala gakoze rosi naye twalaga ekiro ndoza mwachi ndoza mwachi ne katonda yatuyamba ensi yaseno soko osasire mu kuumaddamula yali yatwitinga ayambala essaati yaseno naye afunye roses vira nasoko osasire mu kuumaddamula kasa yafunye premier tajiina ate mune tunaba mulungi omu emwate mukyakala twabalekedde ababa aji muli awulira otya kubega byadde nkakasa njagala I want to know that feeling how you feeling ntumiddeko dajje n'okumbula ngeno katyambulookinga ekyo kiri obweru bujakyogera amanyi kikwa haji kapa byagabi ebituufu dajje no kati wakirabye munnange Shalom Etse Services yaggulidde keeki kuyozaayoza ega keeki yaffe tujja zigula funa Premier League si ya Premier League mukwano eno keeki si ya Premier League ati Shalom Etse Services yegiguze nge ekubagiza ogasoma ekigambo ekiriko Arsenal jibigambo kuliko ebiri agisoma ekigambo kuliko ebigambo bibiri nze ndaba host gisoma ekigambo ekiriko Arsenal host nedda agisoma bulungi ate eno ero nze ndaba h nedda agi ero njagala keeki eno ekigambo okisome agisoma ekigambo Arsenal anti gwe wagalumiti tukiraba host kati nkyajja jaga okubuuza gose musinga okulaba nkusinga ate gagulabira nakati neeyongerako ate ng'olabira mu birawuli nakati ziraba nnyo gisoma ekigambo Arsenal host eno ero Arsenal lost Premier League nedda Arsenal lost eno si egundi yammwe ganaze emundu sizeezo zaba tunuddemu emundu zammwe geetakambe so ali musala keeki eya Arsenal lost yale bakubya Arsenal tugire tojja kosoka ajjako ekigambo kya lost ajose keeki wasigadde wa Arsenal kati ebisigadde twaga bikyusa mu ya Premier League Arsenal so tugenda kubala baba kubidde ku penalty bizade nya tugava ku nya pa ku 0 nze natebye meka 3 kati vai kuba ku musanvu na ziri nzitaddeko tuve kwa ku musanvu 7 6 5 4 waliwo buli kufaawo Gabriel Magalhaes Firi yali ye eche ezi eche Ateta yatuno mwana yasembe yakozati yakubyo olokana keka bom man Doman the youngest player to lose golo newe yandibadde ya Champions League final newe yandibadde ya Kalina Dembele 2 1 Arsenal lost nambe mu togambe gundi nani David Raya yatembye dambe mu wafito mu dakika mukaga kano roya ngamba ngatuna ngamba nanga Kai Havertz ka starteba batera koma kweyo ne muganda wange eno PSG ebyo bye mwera guzaraguza tebibayo nze sikiriza ebyo kwera guza nakati aje muri obuliro otya kanike so one nange tutwagala aje abonebone bamkube kanye mu kibira munalya kwa Arsenal ndinyaka wali lost omwana w'ebisaaniiko onolya kwase wali bamuyita Audu Sempi jjo mujiri bada salamu oyo YouTuber wa amaanyi Facebook ali alanga bakyala babizigo abudwani anyawo senga mulungi Audu Sempi jjo mujiri bada ero jamula ku kivulu kyo baba ne media pass oba oli awo ng'atuuse tomanya gyava wekanga tebasasula gira ku media pass so aja ali musala asala cake Wike Benda nkusasirako n'okuyimba kwa mulema n'okuyimba kwa mulema teyayimba nga bali kubiri simanya Arsenal kibaje kubiri katwebake bafunye kutulo agisoko olyeko bismillah bane mujje mulye ku cake banange ewoma kwa ali nga cake nge ewoma nnyo tweyongere soba nanyini olyanga nanyini mu walayi cake ewoma abasajja bo mu kyalo batte enkoko egi ne bamutera ebintu mu bakuli n'ogamba balabalidde ki
Ewoma. Gw'omunyini muno oli. Oyizewa. Watonya bikeki byali omukyala ebitawoma. Banye keke ewoma eno. Mwala yentalo banna. Kitajula aje. Ngaje bovamu. Nungi. Bakoyo ka juice. Kanyoga twala waka. Mu sauna ya Seno. Negenze ku sauna ya Siraje. Muko jozinge. Boye ewoma. Flavor che. Muko ne keke yo negwa. Ndoza tanga ku bantu baawukanye lwa kintu kitini. Keke twawule. Achi. Ebigambo wabirabiye. Yanga girl. Bamutalini. How are you? Kati munange aji. Oweze myaka 2. Ngokula bulungi. Ojja kuvaawo. Aenda kuyisa bonna were nkulamba linda. Walude kujigamba nkulamba linda. Agenda banga nalongo kitone. Lusi. Kwato tekeyo keke. Muko. Aji. Muko kwebe hizo. Tutu chali yako. Bayongere babasalire. So aji. Ekizinzo okuleta abagenyi. Keke nzofuna abagenyi. Egwamu abagenyi. Kyata twogera ku nkuza y'abaana. Ngalo ka video kina kateekayo producer. Mu kikwekweto ekyakoleddwa ekitongole kya poliisi ekikesi ekya Directorate of Crime Intelligence nga bayambibwako bambega abanoonyereza ku buzibu bw'emisango baliko abawala 27 be bakwata wiiki ewedde nga bano babayambako mu kunoonyereza ku balimu kubeetundira ku mitimbagano. Abalabe bakutte nga badde beetundira ku mutimbagano. Oli abateekaawo beerikodinga ne baweereza nabyo poliisi wamma ebiteeka. Aji tulina nnenya ate bazadde mukuza abaana oba abaana ffe abeenyoonekera ffeffe. olaba kulimba lwa kafeero tukuza birerya bemuba mubanenya mubanenye nawo nabo bakyasobeddwa. Yagamba ani atuma omwana we nti ku ttaamu eno njagala ofubeko ofune olubuto tunaalugjamu. Kakati omwana bw'oteekawo enkuza y'abaana teekamuko n'okusaba Katonda. Mukuza abaana osobola okusalawo kyomutaddemu ne kitamuyingira mu mutwe n'atakikwata. Teguba musango gw'abazadde. Abazadde bangi abasinga obukambwe ate abaana be boonoonera. Nakyowuliako ekyo nga bakyogera. Nga mukambwe ne weewuunya ogamba abaana bayonooneka batya ku musajja omugabi n'omukyalo omukambwe we bati. Kati Katonda olumu agera. Osabanga busabi Katonda n'akuwa ezzadde eddungi. Anti Katonda yakuwadde ezzadde ebbi buli ndulu gy'owulya ku kyalo. Olina okugamba buno obwana obuto buli munju genda ku kazigo ka Peter bwe bamwali. Buli kasoma mayi bagoba wuwo. Gwe basse. Walala uyo. Genda olabe Peter mwali. Kubira Peter bamwali. Mugende omulabe. Omuzadde nga Katonda amuwadde ezzadde ebbi talina waayitanga bakutta omubbi n'atalingizaayo. Bayinza okuba owange. Naye byonna osaabusabi Katonda bino byolaba abaana abo bawala bakola. Ate nno wabukale era nawo oyisako ebiratu mu maaso nti bakola Katonda yagamba bakole ebyo. Katonda abadde wano. Katonda ayinza okuwa ate mu ngeri endala. Ngoyogera obwa mwayize okutya entalo. Kakati osobola okufuna omulala. Mutabani wo nga mu kifo ky'okuyingiza omuvumirenga bawala baasomba entakera ng'ayitawo na balenzi banne. Awo n'ozirika. Oga Katonda wange. Eno tulazeewa. Anga waliwo omwo gwe bayanjulirako mulenzi najja nayanjula mulenzi munnembu taata nawasizi. Babyogera mbwe mwagge yafa. Naye sonyiwa bituufu tukuze babyogera. N'ekifuluma. Awo kifulumawo. Kituusaako obulemu. Naye bagamba omusajja era ekyamuta kwaliko ekyo naye olunaku olwo Arsenal baagikuba. Yali muwagizi wa Arsenal. Wallahi amanyi story eyo mugimanyi. Yali yatuuka ayita kyasobola kufaasa. Olunaku olwo nedda. Olunaku olwo ali asamba. Ali mu ddwaliro abuuza Arsenal ekoze ekya mbwe bamukubye bbiri. Zembu yagezi kazengoyi. N'akutuka.
Ebigattagatta nga alina kufa. Ebigattagatta nga alina kufa. Lwaki omwagizi wa Arsenal afudde asinga? Era mwebaze era abagizi ba Arsenal balina embe bali abaafa 2 years back kuba abaafa before the final Champions League bamanyi mwawangula. Era kati omuntu yafa Friday. Era kati olaba. Niyo ne bino ebisajja bikola ku radio ne TV bikola sports. Ndoza bya mani ngate bikyabuza tebikyakola timu eziruddewo kutwala ebikopo. Mwanti bakivaako tebakitwalira. Bali bafiira kweno. Era tuboga ku Champions League. Timu ki kale tuogere kale ku timu aji ezirudde otwala Premier League. Tuogere ku timu kusamba final. Tuogere ku timu ezatwalanga ku Champions League era tuzogereko. Nezirudde okusamba final. Nezitabaddemu. Tuogere ku timu nga nezitabaddemu omwaka guno. Omwaka gwali gwa 2006 nga Thierry Henry wali amoga. Era kyazeemu 2026. Ya tudda mu myaka 10. Gaba 2 tata. Gaba 2. Kati getuddamu kusamba champion. Mbadde musamba naye otuka final ne mutawangula. Namba final getuddamu gisamba. Okumanya Arsenal mwamenye record mwina unbeaten run but you lost the final. Nzane ekinnuma ayogera. Wamanyiyo ate a proud hater. Talina yadda akantu kati. Ana Champions League. Nina meka 3 na meka. Nina Champions League 3. Mayi waliwo omusajja namuyitako nga wa mutima mubi wali mu Lubigi. Nga bali mu kumenya abantu b'omu Kitoogo wali mu Lutobazi. Ngo omusajja oli musanyu. Nimubuuza kinagamba kabazimenye. Nimubuuza gwobeera wa ekiteeza gwe wazimba ku lukalu. Sinnazimba nze mpangisa. Ngamba yi. Katonda ebyokuzimba nga tebinnatuuka mu kakatako. Alumirwa obutonde bw'ensi. Munnabutonde. Nakwatibwe nakwaliwo akaana ke nabe kasikayo mama wako nga ayagala okwesuula mu mmoto. Kavidi yako gwenda kakyakayo kavidi yako. Mama togenda. Mukaina? Nga to mukazi akutuma nga tugende tufwe. Omanyembeera ng'omwana yakutasanga muto. Naye bazimba mu kwotakizibwa kuzimba Nema yabawoninga. Naye manyi nti waliwo amazzi gakulumba. Olaba bino bye bakoze enguudo. Omanyi nti amazzi gambuka ne gayisa ne we gaali gakoma. Ne ganoonya gye gadda. Omanyi nti gayinza okukusiŋŋaana. Nze kye nandirowoozezza kati ekyo kyazze. Era nsaasira nnyo. Kaakano ate Mukaina kaako omukyala wuuyo. Nsaasira nnyo banna. Akalikkirira. Naye Nema mu Uganda yonna ekola obulambe obutavaawo. Ndabatayako X kubisinga. Ekola obulambe nga bw'olabayunula bwe yasimba bwegenda esimba bweyisaawe. Ekola obulambe obutavaawo bulaga nti eryo ettaka liri mu Lutobazi. Nga ne bannaffe ababuuza kuba abantu tebasengawo busenzi kati babaguza. Balina ne pulani z'amayumba. Buli g'obuuza alina endagaano kwe yagulira. Naye teyali tasobola kugulawo nga waliwo akalamba akalaga nti Lutobazi. Naye omuntu ajja munne nga bumanyi ebyenfuna nga poloti ya ssente entono. Buli omu ayagala kasozi. Bwe bagamba oyo ayagala mazzi. Babadde kasozi? Buli omu kugambye ayagala kasozi. Niyo olw'enfuna. Olw'ebyenfuna. Nagubye ettaka ng'ebizibu mwami Shalom. Olabonye ne bw'oli awo kyasobola okutomera ettaka. Nomala okugula bunye bayita emyaka 5 ne bagali ya kyaki. Ngate kyekyo. Naye ng'akuguzizza aluddewo waabeera. N'akulaga n'abafu be baakaziya. Wano waffe. Ate kimenyaga mmotoka nkadde na ttaka liriko nkaayana. Ate ettaka eririko enkaayana wandifuna n'ekyemmotoka. Ettaka eririko enkaayana bava mu kkaano osobola n'okufiirayo. Abantu b'ettaka basalawo bubi. Akutta. Mbwa nti gwe wagula simanya yiika 5. Azigula lumi. Kuliko n'ow'ebibanja. Bo basalawo bula bajja na Jambiya. Nti mmotoka bagyokyezza. Naye nga ye yebbisa olusalu bakyamunoonye. Kyova mbagamba mugula amataka bakwata betulanga. Okuwewala ebintu ng'ebyo. Tandika ne miliyoni 2, miliyoni 1. Jangu waneggayaza busiika. Kamuyise musajja wange oyo yampa kasente. Yoli yatuwa. Tatuwanga seeza ffe. Owa kakadde. Oyo mulala. Ogwayita mwami Jona ye yatuwa. Ontatuwanga sente. Muyise tugamujjukiza. Kwa 0759204099
kale kane milioni mteekayo mpola mpola buli mwezi mitwalo 5 bazikwata togula bintu bya ntobazi adi nalabyo omukyala ngayagala emmotoka emulinnya afaaveewo ng'ate omwana yamugamba nendaba n'omusajja ng'aka omusirikale n'amuyisaamu empi kaliwo akaate omusirikale yakubye omusajja empi ku matama situkawo musajja akaaba afukamidde nebanne ebyennaku bisekerwa kwegamba naye obusirikale buno abaliisa nnumba ng'embwa omanyi mukyalo batugamba embwa enkambwe bagiriisa ennumba baali balimba mbu mu mmere bateekamu ennumba bwe bagambanga yali nga njala namanyi nti abantu bamu kye bakola ebintu ebyekirimba ng'ate bya bulabe kati omanyi nti osobola okuddira mu mmere ng'ewoze n'oteekamu ennumba embwa ennamu tumanyi ennumba ne bw'oginyiga eno ku mutwe n'egonda eneesigala eruma ekibuto olaba embwa bw'egiteeka mu ttama n'esooka ennumba efuna weenyigete manyi nti embwa esobola okulumwa ewaka wonna esobola batuusaako obulabe n'obusungu kamba bano abampadde emmere kakati bengenda okufa nabo baatulimbanga bwe yali ennumba abasinga balina obunyiivu conditions bakoleramu bamusindika kati obusungu obukuba omuntu akabira ennyumba ye nemukuba empi bombujjawo kati nze mba namunyiigidde lwaki bamusindikanga mwavu tannalya naye bamubanja babaleeta emmere kabangali erika wali ogirabyeko emmere kubaako baketi n'emmere ya gavumenti lumunja kukyama bagambe mu nsenere yakasiya nokulemerako kali wenjiri amaanyi basiridde ku sende ya muwamusolo babagibaze ate banzi nange nfa by the way emmere ya polisi ya gavumenti kati bwenkyama onengamba kati gwe owa polisi okulinda okusitulawo omufu nange abagambe mumpe ku mmere oba ogenda okumpa egyakatale nga nzibye mumpe ku mmere endyeko naye osobola ogikwa abasirikale fenga tuba okyayo eyo kintu kidogo ziba zaabwe kati olemerwa okumpa akasowani kakawunga n'ekijanjaba kati nze ate noŋampaayo kati aji wano tulina kunenyani abatunda bano babatunda ettaka lino ery'omuntu bazikawaala bo baalijjawa okulitunda tulina kunenya gavumenti abantu abo bazimba tugiwaire olumwami kati agamba mwami Shalomu nkatya bage oba onokkakkanya omuntu osooka muzizika kya mwami agikapo nga anaakukkakkanya tonakusako mwami Shalomu labayo ng'agenda okukuba kati agamba omwami nkatya kati twandibasalidde omusango naye abantu ne bazimba mu lutobazi ennyumba emu 2 3 ne ziweerawo 10 kumpi katawuni nga gavumenti eriwa nga zirina ku kolasi kwennyini mbu abakungu abo tebayitawo mbu nema kitongole kipya kya Zeggulo kitegeeza kinafu bakolera mu ofiisi tebalambula na ntobazi kubanga ekyo ekintu singa bamenye ennyumba egi noga abadde batandise okuzimbawo ne tugimenya naye nga waliwo kumpi ettawuni nnamba muba mwali luddawo ate ng'etteeka mu constitution iriga nti olaba omuntu bw'abeera ku ttaka lyoba wagenda Bulaya Shalomu oba walagawa n'amalako emyaka 12 bagamba aba afuuse nannyiniwo si bwe liri kimanyi ekyo nakyo kati kiriza ne mu tteeka ly'ebitoogo bwe liba libeera anti bwe wabeera mu myaka 12 waba wafuusewo mwe mwaliwa my question is gyembuuza bano abatunda abaguza bano abaagula wano bo abaalijjawo abajjawo obwannannyini bw'ettaka eryo tobaze olw'okulitunda ettaka okuva gye twava mu kusooka lyali lya bwereere ate lyali lyani twawambanga buwambi ate ettaka lyali lyani kati gwe bagamba kale ettaka lyali lyani kitegeeza abantu batandika okwesenza ne watali watuufu mu kwesenza ne bafuuka bannannyiniwo mu bukyamu ne batandika nabo okutunda ku bibanja byabwe abeesenzaawo bwe wayita ebbanga natandika okutunda ngaola mutuuze wawad nga ne bwobuuza erosaga nti awo naye noofuna obwerosi nga bwebabeerawo dda ombuuza nti ani nannyini eragamba sirabanga mutawaana gonna oyo ye nannyiniwo tukuze weebali kyenkwe nti bunafu bwa gavumenti na ekitongole kya NEMA abantu abo baweera batya nga weemuli
gwe nojjangu essanyu kumenya nju 100 eyandize nga bukyali nga wakyaliwo enju emu ye enju eggwetya okukomerera nga muli luddawa enyumba teziba na plan cases za provinga Salomo wangalidde nnyo ekisaasi abantu bazimba tekikkirizibwa kuzima tona naye abantu bazimba engeri yaabwe kale gwe nja kukubuuza poloti etawera 5 ku 10 tebagiwa pulaani si bakiri abantu balina mu mayumba mwasa tukwana bo bazizimba ddi kyenkulaze nti gavumenti kati era erinda related etegewo enforcement emenye ennyumba z'abazimbye nga tebalina pulaani naye nga baweze bawera muliwa bawera muliwa ebitongole bya gavumenti biveyo bikole birekenga okukosa abantu nga bamaze kuwera bavengayo ngo abantu bakyali watono mu babiri ni kino kiwawaza amatu okujja n'omenya ekyalo kiramba ng'ate waliwo abantu bajja kulooza nti ettaka olina bw'oyagala ddiguza mu Lubigi waliwo akyayiyo gye baamenya bwezitu Lubigi wanewamwe gye mbeera ennansana waliwo abantu bakolerawo kyawo waliwo baamenya edda omuntu nga nakozesa ettaka lyaliwamu akadde aje okuba mu magezi bagambye apapa livunda waliwo nti olugira nga bagira bano gwe abasajja tobabi bagambawo mawino nga bamenya abazuuzi bagamba yamenye tebamumanyi nembagamba mulinde azimba gwe bamukwata simwe babamukwata tebazimbawo kati gwe batotegedde yamenya balina ku plasta kati era tebategeera nga yamenya lwaki okwata oyo n'atubuulira kuba omenye wantu ng'ogamba wa muntu oli azimbyewo kati ye yaguze kwani so obunafu wonna agi buddayo ku nnema si nnema yokka bitongole bya gavumenti bitandika okulingiriza ekintu nga bukyali ekintu oleke kirinda kusajjuka kimale kuwera gw'osooka okole ki oveeyo kireke kubeera ky'abantu bangi kati kino kyawawadde kuba bantu baki baba kubanga waliwo ennyumba 2 ensi yandige nti nene mwe mwazimba mu mazzi naye ebyalo n'ebyalo ebitongole bibawuwa nza wendaba obukyamu naye ng'asaasidde nnyo abafiiddwa ebintu byabwe nkule ekituufu omuntu ng'amaze okuseetinga n'ateeka waateeka abaana be nojja n'omenyawo enju obulamu tebuddamu kupangika bannange ekisooka oba omuto kyalinza obwongo asobola n'obutaddamu kupakasa kaliwo abamabanja nze kye nandirowoozezza nti bwe tuba twagala obutonde bw'ensi nakyo kikulu kirungi naye abantu ngeri gye bawerawera mu guulo babaliyirire waki akasente akatonotono bagende bafune gye babeera bakompensating abadde abeera mu Lubigi akasente k'omuwaayo nga kasobola okugula akapoloti nakifuma eyo munda agenda agula abeera eyo oba akasente oba sente baziwa abantu mu bintu ebitagasa ne bazigabira abantu lwaki toliyiya abo ababeddewo ebbanga eyo ne mubajjawo ne tuddamu ne tutereeza ensi yaffe nabo nga bafunye gye batwala abaana baabwe mpolampola netubaawo tuyozaayoza musajja affe era bamuddiza ekifo Joel Ssenyonyi manyi yakikirano wotudde batongwedde ffe Abaganda ffe nga Abaganda naye ate okusinga kabineti y'oludda oluvuganya saagirabye nga y'Abaganda nnyo yadde yakintabuli kubanga loopu gundi yayambuze eri wa Nambese bamuwadde obwadde Masaka eno komishona Mwamimpuuga ne bwambuka kiteeza babalansi naye kyenawulira ekipya Munyagwa akola interview ne Kasuku naye njiraba it was a very good one aga Mpuuga omukuba n'abeedi gavumenti yasinamu omukono babakubi babaali bagenza abadde speaker baali bakolagana n'abadde speaker Anita Amongo nga balaba n'ekintu kyali mu kuzimba bo tebeekuba okwefuulira ekibiina oba teweekubye
Amayi ekintu kyensinga okugamba abantu nakati kankiddemu. Mwami Salome tusalangawo nitugaa tugenda kukola wa mukobbeeka. Tusobola okuba byonna tubimusinga. Osobola okwefuula nti omusinga okutegeera. N'ogaa nti omusinga obugagga, n'ogaa nti omusinga obwa master mu bimugenda okukola. Naye kasokkiriza ogaa nti ngenda kukola mu kintu kyekkiriza abe mukama oba oyagala mutambule. Stokkiriza. Okukola mu kintu ky'omuntu kkiriza abe mukama wo. Wonna w'oligaanyanga ku kyagala abe mukama wo olw'okuba omanyi nti omusinga temugenda kukola. Mugenda kulemagana ate obuyinza obuggoba bulina. Akufuumwa. Okitegedde? Bokkirizanga nti ono mukama wange. Bokkirizanga nti ngenda kukola mu kintu kye nga yankulembera kkiriza abe mukama wo. Weefuula mugezigezi. Towaganyala. Omusinga experience. Nze yamukola nze yamuleeta. Ekyo ekyakuba wekitiibwa Mpuuga tebakkiriza. Ati bamulabanga ono omwana omuto. Anti ate n'okola mu kintu kye kyakulembera. Oyo ate bokoluganda kabayita bwali butamanya. Baana bakolanga ku A-level. Eka bwali butamanya. Niyo mukisa gukyaliwo ekirungi. Abantu bonna balina parties. Kati byonna ebyaganira wali bayinza okubikola. Haji nga si byangu nno. Katwala omanyi mwami Munyago oyo. Haji Munyago omusajja mugezi. Oba tokimanyi? Very mugezi nnyo. Naye katulaba byonna kakati ebirowoozo bye birungi. Abiteeke manu mu lusiniya. Anti kigenda kutitumuka. Naye okukola ne Haji Kapo bannaye. Nedda. Ogambye abagezi ga Haji Munyago gonna gaali n'amaanyi. Musajja mugezi kyekituufu nno. Sikyogera nga nkuda. Tuufu. Munyago mugezi. Amagezi gonna gano gawa bino ebibiina. Ebirala. Ekirungi alina pati ate yesenkaggale. Wekibiina. Agagunde muno mu kiki. Olabwe kitinta. Mu lusaniya. Nega kyekyokoze kyaki. Nedda. Si mukulembeze wa kibiina. Mukulembeze wa Common Man's Party. Era kasiku ye personal secretary we. Yabadde bamutwalako n'aganyiize nnyo. Bajja bantwala kasiku. Bakutwalawo. Ambassador. Kyokka naye wamuyozaayoza. Paka full figure yatugambye nti ambassador wa Bucupa. Nayo. Mukazi oyo. Bwera bali ababulonda kati bategedde mukama waabwe. Bwe kyagambye. Kyagambye ki? Bonna ababulonda obolenga batwalya ku kimoloka nga kigize ki bategedde mukama waabwe. Kasiku ye mukama waabwe. Ambassador sindagala. Kimanyire ekikase. Kasiku ambassador wa Bucupa. Buli abulonda yenna bategedde mukama waabwe. Kasiku ambassador wa Kacupa Splash. Ye yabuyise Bucupa. Ne atwala ebigambo nga Kasiku muge ambassador. Aja ntwayogedde ebigambo. Tapostinga bintu by'enyali. Taata wange yakolera gavumenti. Temujjukidde. Muwadde bali. Bagamba eryokanga n'etonnya. Twalezezza ku bantu aji. Kasuku ne yatukemye nnyo. Yatusudde mu. Kyalina bba kityo. Omanyi kyatukemye. Kyali ku pulaani. Kasuku watukemye. Kati ne Kasuku kyayogera bayirawe. Wabula ate ffe. Fa baakipika. Lwaki mwakomanga ku ambassador? Ffe twayogera nga ambassador. Kasuku ntanti kyayogera bayirawe. Era Kasuku takanko statement yonna. Nti bampadde obwa ambassador. Gomanga gambe kintu eki lyamabanja. Gomano jana n'okoma ku kintu kimu. Saloma afudde n'ogenda onywa caayi. Kombo wedagamba nti Saloma afudde omulimu guno ogw'ekitiibwa. Luli nakola omutwe ku mupiira abakuba asingako Haji Kazigwe Kapa afudde. Amasimu ganzisa. Laba kuba omupiira. Shalom kyusa omutwe oli musiru kyusa omutwe nga babirabye. Kyusa omutwe. Negulu lwaki okola ebintu egitiisatiisa? Kanze nno kale naye ate Megatron. Mwanyi muteekawo ekintu nga tekikwatagana na sitooli. Kati Megatron asootekawo omutwe ajja afuna omuvuzi wa boda amuleete. Omwogezi wa president ayogedde ekyamisiza Kasuku obukulu. Wangi? Naye tajja ebyaleeta bire abijjeyo Marwa Kawala gye baamenye eyo. N'abireeta taata wa gundi wa gundi. Omugenzi Kafero bamuziikudde. Wetugenda kyali ku gundi yaffe wanene. Nti bamuziikudde. Ne kati enkaayana Kazigwe. Gwaki wakiwagidde ekyo ky'okumuziikula? Nasooka nemba siri musanyufu. Kafero yakola ebintu bingi. Mugenzi Kafero yakola ebintu bingi mu nsi muno. Mu kisawe ekya music ate yakola byannaggwano. Mu mutima mwagaliza okuba omulungi. Naye
mwami bala munkwebaza olwekyo tabakola ekyo omugenzi ate talina kuwummula tebabeewo okukyanga results results wane eno anti kakati bwe babajjayo linnyo ligenda kubaawo bwe bakyanga gwe nga tukwata ennyongo tubuulya gye tuba tulitwala ewalala nga bageraageranya naawe kataga akulizayo paka ate bazayo lyaki ekirala bajja kuba bafunye ne balizaayo bajja baba bafunye ebimwogerako oba ne ku baana bano abali bamu nga babe ebimwogerako biba biteredde wali nga biwedde bwe bakukebera endaga butono bagaa kati Saloomu yoono ate munziikulanga nga nfudde anti kati wejjeeko buli agamba nga ndi mwana wange mumuleke haji jukire bakuziikula kati lwaki okikola kati haji kwata Jayden sigamba nti omwega Jayden yasobanga si wange anti kyeŋŋamba wo mugende mu ddwaliro bajjeko endaga butono mwembe ebbaluwa mujja kuba muzikoze eki tuzirina gwe ne bwofa tebaddamu kuziikwa kubanga empapula ze zikwogerako weeziri buli ekikwatako buli gwe bakebera bageraagerana kino so atwalayo omusaayi gwange ng'akyali mulamu ne bagutereka oluusi no tebajjako na musa tebatereka musaayi nviiri si batereka be bamala okukebera endaga butonde bo zonna bw'oli ziba ku lupapula na mu kompyuta kaakati gwe buli ajja nga bagenda bakebera ziri kubanga wenna bakulina nze mbadde mmanyi tebatereka mbutereko gwa Saloomu gugu nze kye mbadde mmanyi nedda fenna baatu kane waziwayo ezo kakati nze buli ava mulimu anaagikaziwekapo webale nnyo empapula weeziri twakola interview siddayo ojoga interview twakola ya DNA mwana nga tekwali sound interview twakola ya DNA teyafuluma twatawanira bwere gawanye gamuvaako yali yeetaaga butamuweera dda gano gamusalwako muko gamusalwako aga interview yali nnungi aji yampema byatampangako aji wejjako dda DNA nga sikimanyi kwina embeera osobola okusirika obusirisi tebatereka bibyo nti no batereka omusaayi gose batereka enviiri zo result ziri zibateeka ku lupapula ne mu kompyuta muli eyeddwaliro kati gwengojja buli yenna agamba nti ndi mwana wa Saloomu nga bajjayo ebikwatako nekyo baali bakikola dda kati nga Dr. Kabugu yalina gundi ntaga butonde ya kafeero tebabyogera kati ne baziwakanya bano kati bakoze ekirijjeno okitegedde naye nze yange kyova tugiwakanya eba mu buwandiike nga nze neewandiikira nti zino z'empapula zange ezinkwata nenkulagirira n'eddwaliro we bankebera gwe booziwakanya nga bakuwako kopi osobola n'okugenda ewalala okimanyi aji we bakuziika ne bakuziikula boddayo baddamu okukuziika malayika zikubuuza bupya ebibuuzo anti oba obikuba budinda kuba oludda oba mupya juko baali yerabira kekafeero kuva 2007 yerabira ddamanira bukali kitabu ali imaamu Allah ayinza obba akusonyiwa alayo akuziza mmigo aji tebajjayo mulamba basimene kasita bajibikulako basimeno ne bajjako akantu konna oba kagalo bo bafunako ka paati ne baddawo ne bazimba bana bajimenya nawe ne bitana abayite eno bwe bati ne bakutuukako ne bajjako kye beetaagako ne baddawo ne bazibawe bakoze eki kasitola bekitangaala kaka twabera musemba banya kujja yenno omusiraamu baba banya kuzikwa ttaka lyonna bakujjeko bagende mpaka mwana adhan bakujjeyo baba ne kuyikule nange oli musiraamu tola bagenda kuva eno batyo musiraamu baba bagenda kuddamu kunnaaza n'okukusaalira sola tujja nahiza empya nagenda dda kakati oba akatuuka bwoti nga akuddamu manira bbuka wabyerabira dda waliwo ekyana ekyagamba nti tuli kuno ku nsi tweyagalamu naye tuligenda okutuuka eri nga twegomba nti sina twafa mangu sikyagala anti mbojja kutuukayo kati olisanga mukwano gwo nga yafadaga kale wetwajjira kunonga ettaka kuno lyalayisi ngebawe bagamba eno ekyanya nabagikapo abaki bannaye twajja eno nga kumpi bakuwa buwi nempa kaweesa ogenda kubeerawa embeera y'ennaku zino ng'abantu bangi twafunayo abanene eno baradisi nga bakuyiyiza buyiyiza naye kati ate otandika isinga najja dda okimanyi tuyinza okufa mu ttaka eyo notukayo nga tutusigaza ffe entobazi naffe bajja tusenda nga waguze mu lutoba tusasula mu lutobazi kati buli wamu Katonda gyakutuusiza n'ogenda tokyevumanga kuba n'omuntu baba muzaala olugwa ku nsi kuno ng'akaba naye kazzeeyo tekakkiriza
Ningo katekano mbuje kavudde ye walungi ate otukano ntikagala kuvaawo kadoso wali okusanga nga mbudde bw'okufanga naye toyagala kuvaayo netta bannange ekituluma tomanyi gy'olaga aje emyaka gyomala mu ttaka nze ndaba n'obulamu lugendo olabeko ku sayiko y'ekiwojjolo ekifuuka ekisaanyi ekifuuka ekiki lava pupa oluseyo enswera bigenda bifuukafuuka kuba naffe wetuli okimanyi ekiwojjolo kibaako ekisaanyi nga osobola n'okukitta naate bw'osanga kibuuse bwekiti nga tekiyonjo kizibu adawut nga n'okwokya tekyokya ate nayo tekijjukira nti kyali kisaanyi gwe katonda alina amaanyi atogedde ekiwojjolo ekiwojjolo kibeera kisaanyi nakyo tekimanyi nti kyali kisaanyi maye bwe bijjo tebibiika ekyefuulafuula bwefuuzefuuze kakati naawe osobola okutuuka nga gy'olaga walungi mata osaki omuntu nga anaatera okufa omanyi nti omuntu asobola okulogojja nawe nga ayogera n'abafu buli aboogera mbu yadde ayogera ebitagattaawo ng'alaba abafu ng'eyammwe eyabalamu yagitadde bwadde ayogera abaana be bambi suzi okufa si kwentya antya nfa mbi obulumi mu kufa bw'empira ate akabenje sikaagala naye nze saagala kulwala nnyo asigadde okikuba mukono akati anywedde ejiikemu ate nga Mungu era akimanyi agenda kuntwala olunaku lutuuse saagala kufa nga Salomo nabakyawa Salomo yakoma ddi okujja wano ndi awo nkolima bukolimi ate ng'era ngenda kukola ki kufa kati nsaba Mungu wembanga obudde wange bunaatera mpite mu bulumi butini Esala jjajja wange yajisaba omugenzi Ismail Nkata mpite mu bulumi butini aga atondo azannyera agira kanakoka nze ne jjajja wange yafiira ku 16 aje okyatulimu jjajja mukazi yakafaawe emyaka singa ebiri yafiira na wange emyaka 16 ne era afukamira n'agamba nsaba okulwalira akabanga akatono yalwalira ezi yamana kujjayo mbuzaawo najja nga agobagana nazo ekiro naalwala ntumutwalayo nabeerayo nkiira naawe ninga kyeyasaba Katonda yakimuwa naye gwe bulwadde Salomo okuwoza nti oyo yakalwalira emyaka 4 smart yasanyalala ekitundu kya wansi okyawa abantu boba n'abaana bakulu buli kaseera okyusa ekiraamu gundi bona oyitayo ku Lwokuna kyusaamu omwana oyo kati mwezi mulamba simulaba nofanga okolimidde abantu nga bonna bakyayi tajagala kufanga neebase neme kuzuukuka nakuba mu busiraamu tebakikkiriza bakisaba nize kyensaba tebasaba mu kufa kwa kibwatukira si kibwatukira njagala mbe nga neebase mami jjajja okunzuukusa kibwatukira agambe you wake him up take breakfast nga nasseemudda toliiwo njo ne jjajja yange ngo baaziiza bwangamba okuziba mbi wenakulekera wali muto era abaana babawala bajjamu embuto olubuto olwojjamu omwana tafa wano mu bulamu bw'ensi oba omusi eri obulamu bugenda mu maaso yojojo okusobola kirevu kyerwa kuyite maama mweyatikapo yabaaki omubuuze gwaluwa gwe baleetera mu kasasiro ekiteezi nga tolina bwowona misango gya Mungu nga n'abalumiriza weebali bakulu agiwa baaki ojjamu olubuto ng'omwana omusano mwe tozaalangako kumbe omwana ali eri akula ogenda musangayo nga alina talina dde eddakiika ye gy'aba afudde agenda mu maaso aji bituufu byogera kyekyo kakati gogenda omusangeyo bayina okusima mu layini okubalira emirimu gyo n'ebibi wakola olabewo omukyala wa Gomesa omukulu nga yali muwalawo bw'atyo ono maama yenze anti lwagira egini n'omira empeke olaba otatawanya Mungu n'otambula mangu okgenda eri mu Geyeena otambula akasaayiriro Katonda ne wembeera nze nsegedde bantwale banange era mbajjukiza ennaku z'omwezi 12 tugamba ku front page Namasuba Aji kenyini yabayita emitwalo 2 5 n'emmeeza $2,000,000 ku 0704 31 2271 oba 0754 66 1875 mujje twagira Aji Kazukwe kapo 664
Goyagala abantu bagenda bakubira abayayi. 0754641875 sebo avuga concert. Ate gwagala okuzimba sagala bakubbe. Genda ku Simi ya Tino Construction Company bazimba amayumba. Plans amayumba land surveying basangibwa Kampala na Bingo. Kuzo amusajja nsaponsanga sange. Center azimpera mu time. Kwande gwakagwako omwezi. Nanterako. Njagala abantu nga bano bebatulanga. Banange tunya discount abagala okulanga ku channel eno ku 0705 27 1973. Tunawo World Cup discount oba a PSG discount gongamba ndi wa PSG nonda go obujulizi ne tukuwetu. Tuna kulangira obwerere ku mwali wa PSG. So abasi Tony Construction Company bajja kujja ntwanja ya PSG 0758821603 0787943530 bantu beyongera bweyongezwa sabu okweyongera banga tukwagala nnyo abiri jjo ngatujaji kapo twina mu friends of Nalongo akumya Amerikaawo nga kuno ni yingira bwerere emeza ya million agala okulizavinga 0751661726 0706440770 mambi mwagiro omukyalo single mother ali yekka ate yakola cyane nga abakyala kubempalinga has strength mugende mu mulabi atambule mputambule mpola na utanya buzibu ana abana be bana yabawerera yakola kiso mukyala muwagire mukyala mwanyinaze mujimu sagala kabe era okukuutiriza era bako kosuula mu aji ya mwanyinaze mumuwagire Nalongo yagula emeza yachasula dda yakwa milioni 2 Nalongo yazimba nakwa milioni 2 ajo nwana zata nagula meza chegeza zineka suku ne Flavia ate yavudde China ale kagenda kumpa ako Flavia yagenze gula biri wagula sima byo yalesedde donga nene yasize ne kunzi abantu bona wabonono mugula biki era ajja kanofunye edduka ebusabala teri alinda kigula kati oli nfunire aji anda bakazi nga badiba tushutungire ngaawo aji njagala aji nkufule brand ambassador owachi Shalom Wese Services wajirido si jirido zempuli ya jirido ajo bere ambassador for mu jirido kitegeeza banyi jirido si muntu nga yani jirido jiri mu bakatoliki nga jirido ajo abanyo filmu za jingo teriyo ibya bijja mu filmu za jingo tebiriyo mbujibi tebiriyo nawe mukyalo foto yana muze jirido yaka ali jiri bahati amta jiribo zinawe hajirido tugeze kwa muze jirido yalinga muze jiriba kati bana abakadde ngamuta jiribo bagenza muze jiribo yali jiri bahati nekatebe ebintu otula mu dduuka liri awo banku twala okona edduka ligule edduka liri awo debiti yabitunudde bane ne bazambi abanguze kozi bane mu mpagidde kati bayitawo abantu oggulawo nzigulawo ne mama ninga bamasimu ne kukundi nteka ku mulyango kuluji ne kuluji obana ova okusoma bana kadozizo watu kusiza tutya abana nga mamono nabafu embuza kuzatana nga mamono mukono nabafu kati aji bana abana beba kutte bano tukoze tutya who's to blame bana ne bakutenga betunda betaga kubuulira bagende mu kifo babudde babuulirire bamanyire kyekyo so kano samba na munga bayivu era bana batubwaso bwakava campus balwogero kamala nenga tata wakuweera kole mamije yakingulira bakadagala akatekeno wansi nenda kuzina yakunweza wali wagala otulwana ali omwala wa Kinyozi alwana nnyatta obufumbo bwaffe wali olusiya mwala wa Kinyozi alira kana katinti ka green mu nviiri atulwana nnyo mwala wa Kinyozi mulaba naye sijja muwaamu aji kati ebbanga kati senga natabukadde nyo ngamba kati muddemu nakola ntya ne aji ku Mande kasukwa nawulira atya nawe ayiza okusirikirira haji senga natabuse dda n'oyo olusiya mwala wa Kinyozi nze oli ne bwajja ng'ayaka nabagamba wano nze mba nnyina ensonga gye njogeddeko nga manyi nti ntuufu ogyogedde giwedde sigiddako gwe ne bweyogera ebiringa ettaka nabagamba nawe munakola kitemujjagafu nze omuntu aliba omutuufu ndi mwetondera nga kaseera katuuse ng'abadde mutuufu atali mutuufu ne bwojja n'ovuma ebiringa ettaka n'okola otya bikuba ku kisenge bye ku kisenge bye muti sikuddamu
tutawaana buli omwe ayina entegeera kata ng'agimbanso kati ngamba ngenda kukola ne agi andabe nga ndi mu ntalo ne Lusiya mwana wa Kinyoozi twetwala naye kati olaba Mwami Saloomu omuntu yenna ng'ofunye obuzibu obufunaga bwe butyo osinganga kunnyonnyola mukazi wo era gwe twogera kasa ategeera obulungi kati alina ke yayogedde ku mwana wa Kinyoozi ate mufere mukyala wange nali nvudde mu kkomera kati nga tugenda nja mmulaba oyo omwana oyo omuwala mwana wa Kinyoozi muwala wange oyo nja mmulaba kati twakamala awo twagenda ne Caroline Market Jinji eyo bantwala nga nvudde mu kkomera kati mukyala wange yacoordinatinga kati balibogera nani muwala wa Kinyoozi Lusiya kati namugamba tugenda ne Caroline Market tugende no Jinja tugenda tutwala Shalom yabireesenga bujulizi temwagenda ne Jinja kyokka nno omukyala kambira omukyala yabimpeereza wano angamba oyo twakeekano nze badde namwereza yakulaga wano amugamba nkolera yakakula edda mukomuni yambaza ndibona kutokozi ne mugamba ate nga twali zitwala zisaba akalukana akalala nebikomo bya benga tuliddenga naye twamututta bino birala naye nga as long as Mami J is very happy we are okay very okay tuli bulungi tebijja tuyuza mumukuziza kwa yaji nyaka cyo byenswa kati era luli na injoga ne kasonye kati man kati ngole interview enesi nagamba zire mu ebyo sala musaga ndi nsi wajiteka kumana ne yegantaddeko aji oje go bweyagado go bola anti egikutaddeko enesi temanyi nti mwetuli naye abantu abali mbattaddeko nyama nenge ensi ogiraba temanyi nti mwetuli temanyi nti ogwo mupiira guli awo ensi okumanya nga abantu bafiira nayo yabwerere tewali ayinza kufa mu nsi eno nga bwe tuli naye abafudde 10 nga bamaanyi ne buziba kati obudde essaawa zimala kuwera zebuzibira teri kikyukamu mbumwangudde Premier League ensi ezibe buli ekibaawo ensi esigala nga bweri ne bakuba omupiira sigala ogamba weewaawo ne bootatwalayo kantu ebintu wagikakyale kati ogenda personal nimwe muwulira mutya babayita ttiimu ennene etatwalayo kintu n'eki niye muludde kutwala kikopo myaka 13 sejo siyinza giddamu nze okuva banyaka Champions League ttiimu zonna ziwangudde Champions League n'ennafu z'osubira esembayo ngaliwo ttiimu emu olwa nti natandise Chelsea na Champions League Liverpool na Champions League temulina emulina bulungi nnyo Man U na Champions League Man U na Champions League Man U yakomadde gwanga Champions League Arsenal ena Champions League ne yakomadde okutwala Man U 2013 otwala Premier League ate Champions League tuludde ne twatwala naye mwe kuve batandika tumuli myaka 4 namwe kati mwe mulimu emeka agimwe kumpi mubanga ffe twawangulako Champions League zaffe tuzirina manyi omuntu bwe mbanga enjala ebaluma eyalidde eggulo n'eyalya luli ebebaluma kyeki wabawo enjawulo kumpi ennuma eba ye ennuma mulimu lwefaanagana ati Champions League temulimba kayimba ako kanyuma ne Bungereza ffe ba champion nabyeka parade kamwe champion kati mwali mbaze mukole parade nga mwina Champions League ne Premier League kati ngendo gula basambi abalungi babuwe anti buli omayagala wali bawangu bange gunja agenda ni and what you got to said ngalo yakaro genda there are two people nawe oyagende agende bange either to said or ati twagala bikonwa twagala bawangula Champions League abana mentality ya Champions League Kasamiro akuza agenda Inter Milan wa Messi naye wabye timu yasambye PSG kulika abana bali mu Portugal timu ya Portugal ya World Cup mulabe ekijja wajesi wa Portugal ani yagamba nti omusambi omulungi muzino olejeza fembo ku gwensaako lanza abasambe obulungi kugwe Messi yatwalawo ani abo ne Ronaldo ani kundiba ebise byase bise nenga bone batuka mulyamu
Mesa inayo. Yaggwa baji mukwa baji kwa yali script yaggwa. Baji kati nga eno bagala okukusaluna baji kukusa. Nengo maiti yali agenda kadi. Bamu kukusa. Maiti yali agenda kadi ave mipira atajitu. Nete nabi. Ronaldo yatwalako. Ntanaba manje kati ndwawo okwebaka. Nena de ndaba. Ne mwena nabamu. Mwali. Kati olira Portugal. Wa myaka emeka. Ana mwebi. Ne kati mwe muche Portugal. Abazanyi ba PSG bana. Abawanje Champions League abakubye Arsenal. Bali ku timu ya Portugal. Banonyezo sije bakugamba. Ronaldo yakawangura. Ligi yewawe ali ku Portugal. Ababa. Tobalabula. Nze natidde mudda silwa Portugal ndi mu Faransa. Kwanze kwatenza asinga wazanya walungi mu Faransa. Bana bato bamanye di. Afrika yetu atote timu iki. Jara Kongo yagenda. Ghana eleza bulijjo. Nena fe Ajimago gakoze bulungi nnyo tumwebaza. Sawa natu inzo kugenda oludda Ajimago manyo mpira gwa Uganda agutumbudde. Yebale. Ajaga mwami Shalom. Agutumbu. Olonga azizika. Jitwa kutegedde. Ajimago agutumbudde. Mpira gwa Uganda. Ndakubuuza ku basambi. Anti bali bias kyaba abasambi bwaji. Bote balaba. Balina side. Bali eno wa mwami Mulindwa. Bekubira. Tetwagala bekubire. Nengo nyakulwairo munnange Minister Bram esho mugirabye nga tumaliriza agambye angayiteko kwa office y'abavubuka agategeze gwanga makwero bazi kudde ebisigala ba mwami Paulo Kafero ne bajjako sample myaka 2 agayisa de nkana nyingi nnyo nyakati ebyo biwedde naye baza Katonda ne banna Uganda bane ngere kuswazi agambye ayagala ave mu office ngicha kimaze ne swazi ngati yangambye soka mubuuza akiriza naye bagenda mujjako bate bamujje nta ku simu yange ana neze kyengamba abaana bafaabo bakirize bagende n'ekyo kubanga nebo amateeka nga gamaze ogandi mwenna mugende babajjeko mayindi we batakujjako gwe n'ogaano wawe wandudde bwe wanduzi anti bayinza okwesa okujjukudde n'akubbamu bakubbaki ne bakyusa ebyawandiikibwa ebiki lwedi baali babitandika dda fe tulinze kulaba badde bakayana naye abantu ebintu bya mwami Kafero fe tubirabira mu byanfuna naye nze ndaba mbambi n'abakaaniyo okumanya gye bazaalibwa onabe walabye nga mwami zamu tibinyo okuba tomanyi wammwe ekiro kyabulabe naddanga oli mwana mulenzi omuzadde mukulu wange osiibye otya nno tebiwoomya ndi wano ne Aji Kazibwe Kapo oli ku boda motoka agitunze nva bukunja ku boda Uncle Shalom nagendedde ku boda nzuno nkomeddewo ku boda naye omugongo gubula okumbwatuka ojja funayo kamasa ndi Aji Kazibwe Kapo wana mwaye tuva gafuna nti taata bamuggyeko ebisigalire okulanga abajjako ndaga butonde ngobadde okimanyi ko tankubira kasimu kukusaasanya mawulire mapya weegatyo Uncle Shalom nze golaba nva bukunja eggulo nade ntwala tutemulange kusomera eki nakumyewo leeti nnyo kati badde nakazukuka kumakya saawe mukanso wange yakubidde nambuuza omanyi ebigenda maaso nga sirina kyemmanyi munywa kati kyenkoze awo nga nkwata simu nga nkubira minisita Bala gamugamba Uncle Bala biki ebigenda maaso nga fe abatabani abakulu tetumanyi in fact ate akagikola nga mutabani mumaliriza ne mugawo kumaliriza okukola ki already nga nfunyeko kulu kati nangamba bannende babawadde $12,000 bakole ki bagende bakole exercise eyo kati ekiriwo kyali however much fe tuobjectinga naye majority nga wenagamba webeesazeewo babagamba bayiteko abantu abamu abali ku saidi yaffe nabo abarepresentative abaabe bajje n'ababeewo kati muna abakulu bano babadde bakola ne meeting nga tetuzimanyi bala mukwekuŋŋamba kwate ekkubo gende mu kyalo n'enzukusa mukulu wange wano Simon n'emmotoka tugivuddeko ne tulinya akapiki paka bukunja naye tusanze ebyensonyi ebiri mutowa nga waliyo ebyensonyi omusajja bamupakuddeyo waliwo emmundu awo bataliyoni namba kakati ne tunoonya oyo Dr. Byaruhango oyo pathologist oyo
n'atunnyonnyola ensonga zonna tuga munna abantu mbadde nabamiitinga ne wiiki ewedde n'atulaga ne minutes mazima nga baatuula naye nga ffe tebatugamba kigenda maaso ne mugaa kati dokita olaba nga ne leero tubadde tutategedde nti nno mugenda kukola kintu kino abaana abo bw'omunaatuuka okubajjako omusaayi era ne bakugamba nti baswaziniga bagamba kitegeera njagala tubeere beerufu mba mwasazeewo okukola bintu ebyo naffe mutuyite tumanye ebigenda mukiri maaso kati munaye n'atulaga minutes nti baatudde balamu n'abamiliyoni 12 then after in fact tutuuse ffe ne sampo baazijjeeyo dda munywanyi nga bamuzizaayo nga bazzaayo buzzi batandise ozimba balina kakampuni ke bafunye awo akali omutereeza bamugjeyo yenna kugekeesi nambiri wala ntikyalo omuzisidda mu magumboli yali kitange saakuddamu namutunulako era sibitunudde nako just mbadde njagala mmanyi what is going on kati ekigenda mu maaso muto wange okuusa enkya we bagenda otujjako samples ezo mukama atusaasire ne muzeeyi gyali atusaasire naye tubadde ndowooza tetulina kyakukolangawo kisaawo kuganda nge kuwaffe tutuuse omusajja bamupakuddeyo buganda ate n'abaziga gaabidemu naye ng'ate saakuddamu kukaaba nakaaba myaka 10 wagamba zino zibadde kinnumya omukiza naye Shalom nalaba ne akukapaawo era ng'agamba olaba ekiba sinaleete era wuuno yagamba ati ekireese emirembe wuuno kakulyo olaba mutabani wange ye taata okusinziira omusajja oyo yakolera ensi eno bwe bataakola ekyo mugenda kukaaya nate mwe mukyali nno batono naye ate be muzaala bajja kukaayana nnyo kuba buli omu ajja kuzaala abaana basangewo embeera bwetyo kabakole ekintu ekyo bamanye ekituufu omusajja yeebake bulungi bannaye awummule kale swazi nakutunuulira nnyo awo naye nkugoberera naye natuuka nindaba aba tebiriggwa kale buli mwaka bigenda mu maaso ono n'agamba ate ffe baatufeera ze bampitamu ku tiktok omubbi wuuyo kati neŋŋuma omutima neŋŋamba bwe kibanga kituswazizza yabamu kitulumya emitima era nze konsenti yange taata kino kangambe kigenda going down the record nti nze saasayiningirako kuziikula kitange oba sisobola kusinga bangi eby'Uganda obimanyi nti abangi bwe bassa ekimu nze omutima nawe guba guganye kale katutereerere awo nga sikoze kavuyo konna kituufu nga sireeseewo mbeera taata tulabe ebinaavaayo after tomorrow katulinde tulonda wiiki eno kijja kuba kiwedde katusabe Mungu biveemu bulungi bireke na kubaamu mankyolo bibe bituufu omusajja awummule bulungi abasajja bali engeri gyemalabi abasajja balabika ebintu bye bakola babitegeera kubanga tosobola kusitula abasirikale kumpi 40 leero bawadde ssente mmeka mbu nno bakole ebyamankyolo ebyamankyolo DPC kwali OC kwali oyo government pathologist byalwanga kwali chairman we bali kwegamba nekenyi byalwanga tugenze kumote kuli asasudde nti ajja kujja ewange nsobola okukuta naye mweze abasasudde kamukirainde government yensasudde mwe muli baana mugenda kebino sobyebyo munaye kitange katusabe wave babimalirize omusajja awummule bulungi awummule mirembe ffenna tetwakyagala naye kituuse nga kyekirina okukolebwa ngaekyokukola tekiriwo kale swazi nali sibyagala muno oli star wange naye kale tweyanziza swazi kale tumaze tetugasukka wano kadi ne bwako busembayo mbako busembayo naddala ku nsonga eyo ey'abaana b'omugenzi Kafeero nze okuva gavumenti lweyimuse yonna bakkiriziganye ne gavumenti kyekoze kuba nayo nsuubira ekikolya mu mutima gwakuba nti Kafeero yali musajja wa mugaso nnyo eri eggwanga ate abaana b'okubeera nga bakana aveeyo taveeyo abeere ku bunkenke bwe buti bakkiriziganye n'ebinaabava mu musaayi oba bonna baana be babeere bwe bijja nga omu ye mwana we bakkirize n'ekinaavaamu obulamu bweyongerere
tujjaba tuyongeza Haji Kazibwe Kapu program fene bawo ku Monday ata 1-on-1 with Haji Kazibwe Kapu abo mu kibuga ngenda kufuna olunaku mbayitemu tugenda fenna Haji wakola press conference no tampita natunde ticket asina gikola erije mwakola ya BBS kati press conference ya ku Monday tukachoke tukole tunakola press conference choke tukole okay anja soka tukole ku macha neseza ngemeza njigulirawo also ngine ku press conference ku Monday press conference kutukala sabe ka ku Monday beka Haji twasabe ka ku Monday press conference reze japa yasanga munana kanjaga tugende kola sawa nyanga tuli ku set natugamba welcome to 56 tukute tugendaawo so ekifa tukirimu nnyo Shalom ekirimu nnyo mubere bulungi mweraba